Kale buterefu tukwaniriza ku Salt TV program Omunyo kumacha tukulisayo mu program omusunsuzi Omunyo kumacha bibeera bya bufuzi nkulakulana n'ensonga endala zonna nkwaniriza era nkulamusa konti wasizota nyabo wasizotya essebo wabale nnyo okubeerako tuli mu kaseera ka bya bufuzi kaseera ka kayisanyo bana bya bufuzi bona gye bali busy muteko kubanga mubalaba mu kiseera kino abakulembeze bamwe abababulako edda kati bakomyewo bateko kubanga n'okubabuuzaako bababuuzaako nalabyeko mu bitundu ebyo by'Busoga ndowooza around Busoga nga waliyo ne yafukamidde wansi ku maviivi eri abalonzi kiseera kyekyo kya byabufuzi era ebyobufuzi bwe bityo bitambula nga nkutegeezeza nti buli nju ebyobufuzi buli kibiina eky'ebyobufuzi buli munabyabufuzi ali mu kaseera akakeetalo okugyayo empapula kugenda mu maaso abeewandiisa byebiriwo mu kiseera kino ebyo tugenda okwogerako nalabye ne mukadde waffe General Moses Ali yabadde nominated bwe bityo yabufuzi mu kibiina kya NRM mu kibiina ekya NUP nayo bagenda maaso n'okugyayo empapula n'okwewandiisa nabiwulidde abalala batiisatiisa nti bwe batabawa mpapula bajja kukola kino kaadi bwe batabawa kaadi bajja kukola bwe bati n'ebyo ebibuuzo ku National Delegates Conference eya NUP nabyo bikyaliwo abamu bagamba nti ne mutuula mu room ne mugira bwe muti kale n'ebyabufuzi byebyo nze Prince Apollo bye tugenda okwogerako tumuulidde akayisanyo akali mu nakeetala akali mu byobufuzi ekiseera kino kyennyini ng'olaba ki bigwerawa byonna mu studios negatiddwako Jamiru Kazibwe mutunulizi w'ebyobufuzi naye asinzira wali ku office eya NRM National Chairman sanyuse nnyo Jamiru obadde omubuzeeko buuza abalaba Salt abalaba Salt mukama mulungi ebiseera byonna weewaawo eraze embeera ze twebaza management ya Salt TV sebo gye twali e Fort Portal nga waliyo abantu baffe basiima enkola ya Salt TV engeri gye tukolamu so Salt eggwanga yali eddiza mu media tekirinaako doubt ne bw'okebera mu statistics ku media esinga okulabwa at least ko ebibalo weebiri birabwa so twebaza management olw'obuweereza n'obutaweera ffe nga Office of the National Chairman twongera okugatta eddoboozi lyaffe kweri erya President ery'okujja abantu baffe mbwavu okulabika nga tukulaakulana era nga tweyongera okuba nga tuva mu mbeera embi okudda mu mbeera ennungi olaba nti yonna gye tuyitira President gy'ayitira alina goodwill ey'abantu okulabika nga bava mu bwavu then tuyinamu ka conflict ka Iran oba olutalo lwa Iran ne Israel tujjukira tunga office tuyina scholarships ze twali twafuna twasindika abaana Iran era tugezaako kyemanyi olwaleero bagenda kuba basimbula okuva e Tehran nga bagenda Turkey then tusobola ate okubajjayo bakomewo wano embeera we nadda mu nteeko baddeyo bakakalabya emisomo gyabwe so embeera ekyaliwo ssebo kale ye Jamil Kazibwe okuva wali ku Office of the National Chairman katono nnyo twagala okweyozaayoza abo abasobodde okuba nga bajjayo empapula abali kati successfully nominated twayozayoza naye olugendo lutandika butandisi kubanga okujjayo olupapula empapula zo ne bazikonamu ebeera ntandikwa oba ogenda mu lwokaano naye abakyagenda mu maaso n'okujjayo empapula nammwe tubaagaliza omukisa katono nnyo ku bigenda mu maaso mu kibiina kya NRM nanjagadde obeeko comment gy'otuwa twalabye nga NRM actually ndowooza be basinze okuba busy enteekateeka ekitebe kiwuuma abajjayo empapula bazijjayo ssente nawulidde Honorable Emmanuel Lumala Dombo ng'agamba nti bali mu buwumbi n'obuwumbi obw'essente ze bakuŋŋaanyiza
kigambo kimu bibiri olaba bitya olaba otya ebigenda maaso mulimu ebigenda obulungi era abatulaba okulabika nga pati abavubuka n'abakulembeze abadde mu buyinza bagenda maaso n'okwenywereza mu buweereza naye NRM it is a multi party y'abantu bangi nze ndowooza mulimu ebimu byolaba nti bannaffe abamu bandibadde bawummula mulimu boolaba bannaffe nga banyigiriza mulimu boolaba ate nga bo gamba tukyabeetaaga so mubeeramu challenges naye nga sofa omulimo ogukoleddwa guli 70% ogulaba nga tulisiko gumuvinga mulimu challenges nga bbiri ekyokulabirako General Moses Ali sawa zino zindo zandibadde awummula mukadde waffe asavinze olaba embeera mwali alina okuba nga mentoring oba nga yanacalingayo omukulembeze at least gwayinza okuwandako eddusu gwayinza okugamba nti wano we tuba tutandikira then empapula bazimusansiza mu motoka tasobola kuva mu motoka okufuluma kikyengezaako okulaga nti omuntu watukira ku that level mubeeramu n'ensa nemugamba nti mukadde waffe tumwagala naye akyayi omanyi obwagazi n'obusobozi byanjawulo alina obwagazi obw'okuweereza abantu bo naye obusobozi olaba nga bugenze bukola ki bugenze bukendeera so nze ndowooza bandibadde bagamba nti nzeeyi baako omuntu g'orecommending ajje akurepresenting then ekyokubiri mulimu issue oba incident ya Right Honorable Speaker Anet Among yokuba nga omukyala eyamwesimbyeko ate baganye omunominatinga basanze nga simutuuze si kituufu okuva mu kitundu wali si kituufu newankubadde ebintu ebimu biba bya munju naye si kituufu nze ndowooza bwe tuba nga tuli mu kuregisteringa omuntu kasitaba nga ava mu district eyo kuba omukyala ava Bukedya kitegeeza wa NRM avamu eyo district avamu eyo sub-county kino kyemuteekako nti tava mu kyalo ekyo ekisooka member wa NRM era constitution ya NRM egamba ki era mu electoral commission gye nabadde mbuuza Dr. Tango Doi ne mubuuza nti mukakwakuliza kwewandiisa kalimu ekigamba nti omuntu yenna kasitaba nga mulimu kigamba kasitoba nga tova mu eyo district naye temulimu kigamba kasitoba nga tova ku kyalo bwekiti they are members of NRM they subscribe to NRM leka abantu baba challenging because speaker byakoze tubirabye Bukedya atadde amasomero azimbye ebisaawe olaba nti waliwo development bwe wange okukakasa nti abantu bakwagala era byokoze bye bituufu leka bakuvuganye babalonzi bakole ki ayinza okuba atidde okuvuganyizibwa anti bw'ati kati democracy awaliwa awo kiba kitegeeza ofuuse dictator naye ebyo bikyagenda maaso then bikyagenda maaso naye ensonga gy'okoonyeeko ndowooza nga zimuko ey'abakulembeze obutanacalinga babaddira mu bigere actually okitadde ku General Moses Ali n'endowooza kigazi nnyo okusukka ku General Moses Ali n'ekibiina kya NRM n'abalala bonna abali mu bifo si ekabadde mu kifo ebbanga ddene waliwo abamamidde constituencies nga kumpi ziringa zaabwe baagala na kuzifunako ki kuzifunako kyapa obutannakyalinga bakulembeze n'oyagala okulaga nti gwe mulungi gwe abasinga okutegeera mu kitundu I think it's kikiina kyekikosa ekibiina nga NRM wadde twogera ku kyandibanga birina ebibiina ebirala naye kati twogera ku NRM ngenda kwogera ku bakulembeze babiri balina enkola zezimu naye nga bayita mu directions za njawulo ngenda kwebaza Honorable Kyagulanyi Robert Kyagulanyi omulanga gwo ogw'okuzuukusa abavubuka ne bava ku Ziruddo ne bava ku Myeso ne bajja benyigirire mu bukulembeze obw'okutwala eggwanga lyabwe maaso awo muwa credit era yaleeta ne system gwe funa endangamuntu kola bwoti gwe bindekere n'azuukusa abavubuka wendabidde nti abavubuka wakyaliyo abakulembeze abanakyalinga abavubuka nze ndabye ku mukyala Hajjati Adija Namyalo mu kalulu ke tubaddemu akabba electoral colleges ze tubaddemu ez'NRM abavubuka abamuwuliriramu abasubscribing to office of the national chairman abagenda obeera mu delegates conference ayinako ebitundu 2 ku buli 100
ebitundu 2 abalina kuki nga yabakunze nga yabagambye nti mbalagidde nga naba office era n'abamu balina ku bifo eby'amaanyi ebya SEC bw'otunuulira Kim Kyeswa bw'otunuulira Buyera Kurisi bw'otunuulira so olaba nti anakyalinzi bayise mikono gye n'abawa platform so abakulembeze n'abalala mu NRM tusalemuko ku magezi okufuna mu bwongo kumanya nti eggwanga lino twetaagayo emiti emito egisobola okujja ne giripressing tusobola okubanga mu kaseera kano tetutunuulidde nnyo bifo binene nga presidential parliamentary naye ate abavubuka bano mbateeke mu bwa kansala mbateeke mu byaki zeera naadde nyomba ne Honorable Dombo ne mugamba bw'oba ogamba nti NRM tukuŋŋaanyiza almost 7 billion nga tulina baflaga bearers b'abavubuka mu kalulu akabaddewo naye nga temusobola bagamba katuba facilitating flaga bearer wa NRM owa parliament ali ku level ya parliament bw'afuna flaga bamuwa milioni 2 nga muyambeko mu kalulu abavubuka bebanga be ba majority 78% babadde mu kalulu k'electoral college ne bawangula obululu bwabwe bw'abavubuka bayina kaadi ya party tosobola bawadde emitwalo 2 baba vubuka kakati ate akaluka bwe kancha bino byenjogerako byancha kaluka abavubuka National Unity Platform tebagenda bawa sente ate ziriwa zinajjaddi kaluka ancha musobera ziririzingaddi kitegeeza nti bwe ziba za kubayambako mu campaigning nga boga nti bebakwatidde flag kakati zinabayamba dinga kaluka ancha oba mfuna point yange nate National Unity Platform 2 weeks back baririzinga sente buli MP gye yagenda ya making sure nti abavubuka abakunze ne babawa ne sente zibayambyeko mu kalulu okireta nti NRM tefudde nnyo ku mulimu abakulembeze abali greedy mu bifo ekyokulabirako omukulembeze bw'akulaba ng'ojja ku platform Dombo omutima gumwekuba omwana yaga kifo kyange kyabwogezi bwa kitebe no Honorable Dombo you should nurture people abagenda obaddira mbigere kitofu bolaba ba Kintu Moses nga bali ku media toweraliikirira kyekimu n'abakulembeze bonna mu bifo byonna mu dockets zonna muleme kweraliikirira naye mugambe nti omwana ono ayinamu ekitone ky'obukulembeze kakati kino tetukikola bwe tuti kino tetukikola bwe tuti jangu tulabe ebintu bikolebwa bwe biti ne bwe biti gezaako okusoma ennyo revising nnyo notes zo ng'ogenda ku media ekiseera kyo bwe kinaatuuka ojalabanga ate buli wagenda ng'omukubira paasi omukira Apollo katabani kange kano kali katya kongeremu wano nawe bufuno so naye ate bo obukulembeze bwe tulina kati abakulembeze mu Afirika tebaagala kuzimba abakulembeze it is general abakulembeze mu Afirika tebaagala kivola olwaleero kambe mu families tunula mu families mzee abeera nga alina edduuka netaga abaana kujja kumanya business ze bakola mzee bwafa business zonna ne zifa that is Africans so tulina kukyusa culture ntumanya nti kino ekintu nkirina naye ate nkyawe mba siriiwo ninaye gwe nzimbye asobola okutula mu bigere byange and people can listen can have that audience ne bagamba nti omuntu ono ali worth ekyo ekibiina kya NRM amazima matuufu ekifaananyi kya abakulembeze bamwe abamu nga batwala Moses Ali Jeno omukadde waffe ow'ekitiibwa kiina ekifaananyi kyekifulumya ekirala nti mwe ate temuzimbye ebbanga lino lyonna ne mubaddeko ku siini political scene ku arena temuzimbyeyo balala mwe muteeka okubeerawo paka NRM ezimbye abakulembeze kanku ekyokulabirako tubadde ffe mu youth politics naye mu youth politics tulina abakulembeze abavuddeyo ne Mama Kadaga naye atusonyiwe bambi naye bw'otunuulira ate no Mama Kadaga si mukulu just ali weak nti olaba nti because she's just 62 omulaba nti just ali weak bulwadde naye waliwo gwolaba nti mbutuufu kisukkako it's beyond NRM ezimbye abakulembeze kankweko ekyokulabirako twabeeranga ne babalirian olwaleero MP and is a minister tubadde ne Nyamutoro Fiona abadde MP is a minister tubadde ne Kabanda Daudi
Secretary General so bazimbye abakulembeze just ekizibu kye tulina nti ate abatono betugezzaako bambi okuzimba ate tubanyiga we suffocate them we suffocate them so nti it is a general platform eri mbakulembeze bafa abafrika nti tulina okukkiriza nti tubaddeko ne akaseera kaffe ne katuweeko ne gine tuzimbe emijiji gino emito lwaki nti buli lwozimba ofuna omwana gwe baga nti gundi oyo ayogeranga gundi obeera na assurance nti n'ebiseera by'omu maaso biri safe naye ffe abakulembeze mu Africa tetwagala kuzimba abakulembeze it is a norm kyekyabadde kyetwalabye because why at this moment the people of West Nile General Moses Ali Mwava they cannot send okay mzee we hear your voice because bamuwuliriramu even up to now bamuwuliriramu bo bamulabanga boolaba kabaka naye tugamba nti in all your legacy 20 years in service 20 anti nkuwa kyakulabirako 20 years in your service ngali active bakati ngali weak tozimbye eyo gwosobola kukwatako n'osongako noga nti ono kireme kuswaza if they can reach at an extent of nominating you ngoli mu motoka how are you going to campaign Soul TV program omunyo kumacha nze principal Jamil Kazibwe yava ku mu office ya national chairman wa NRM ye President Museveni office ya president bakubanti ateno wali office of the president jitumanyi eri wali office of the national chairman doza office ziribiri of course no muntu yomu Samuel Walter Mukakurubega atwega seko wa kibiina cha Democratic Front kibiina ekipya sebobuza abalaba salt mbalamusiza nnyo bannaffe mwena abakulaba mukulu wa Apollo mukwebaza tuyita makyanga kano tubege tofaali ekuteeka ku nyaffe Uganda ate njagaliza bannaffe abaliyo puroguramu ebanyumire munnange yakedde wano mwebaza kutukwata omu kale Soul TV omunyo kumacha Samuel Walter Mukakurubega kimu bibiri osanze twogera ku nsonga eziri mu bibiina by'ebyobufuzi okusingira ddala mu kaseera kano nga muli mu keetalo k'ebyobufuzi n'okugyayo empapula abalala bateekateeka ebibiina byabwe mu ngeri emu oba endala ensonga ya abakulembeze obutanakyalinga babagira mu bigere ndowooza giweeko ekigambo kimu bibiri kikyolowooza bw'obanga oli mubuuka muto nga we natandikira Nkoba za Mbogo ne UID kyangu okola analysis ennyangu nga gye nsanze mu ddiiro naye bwe tutunuulira ensi mu bugazi bwayo nurturing leaders identification of leaders mulimu gwa society yonna oyo abaaliwo actually emirundi mingi the selfish part ey'omuntu temuganya kimala kukola kimala mu nsonga ezo emirundi mingi njagala okukwata ebigambo byange emirundi mingi kibanga abantu aba bambuyinza tebatera kwefuga nnyo kugamba nti ffe katuve mu buki buyinza singa nga watutte baganda bange bano nobaga naye emyaka 4 tegibamala ate omuntu weruweru yayinza obaga ndi emyaka 45 tegibamala no era kubanga mutuwongeza ekisanja ayanguyirira amangu aga bano abantu lwaki tebasobola kubeera bagazi
kulekera ggwanga lyetaayi. But we have a duty ngaba citizens ba Uganda, ngaba sovereign ba Uganda, obutakkiriza takataka wandowooza kumala gakolaki gayitawo, obutakkiriza the selfish part ey'obw'omuntu okubuutikira the positive one, the communitarian one, the mwoyo gwa ggwanga one. Tuyina okufuba. Kakati ye contradiction ate bwe tugenda mu analysis eyo gye tufuna kubanga singa okiraba olwaliro ffe abali mu opposition bwe nga nti ffe nange neetwaliddemu newandibadde nga naawe bw'omanyi nti sinafuna mukisa ogwo naye ffe abali mu opposition ogenda okwesanga bye twogera naffe ffennyini tuli contradictory. Museveni n'abooluganda lwe Museveni lwaki aluddeko ogenda okulaba neeno. Museveni lwaki takola bwenkanya ogenda okola delegates conference zakiyita mu kiruja za mu bisenge za kukuba kwegamba. There is always ababa bali mu buvunaanyizibwa the selfish part. Kakati okweyagaliza okwo linda koko mamukako okweyagaliza okwo tekuteekwa kubeerako wekukoma anti toteekwa kubanga waliwo tukanoga nedda naye nedda kino kiyitiridde otera okunkwata obulungi ngambye it is a responsibility of the entire society first and foremost. Tetusooka girelegatinga ku oyo ayinza n'okuba nga kubanga okweyagaliza kuteekwa okuba kwekukoma naye abantu beeyagaliza. Genda mu bibanja eyo oli omugamba munnange ogira olimirako ogenda okulanga takyagala. Kakati kyenjagala okugamba omuntu w'emmaddi abavubuka bangi era be basinga n'abali abalala obungi ab'emyaka egy'ekirema nabo bangi be baddirira bali. Omuntu w'emmaddi for God's sake omuntu w'NRM yenna agenda okuyita mu ekyo. Kakati mutendera kumutendera kakati yeewandiisizza mu NRM. Ab'NRM bagenda kukuba kalulu naye bali ku kimu naye lwaki yetaleka ate mwe mumuwa. Oh my God, no. Lwaki yetaleka ate mwe abagamba nti omusajja mukulu kubanga kakati ng'oyo nga bw'omulaba agenda kuteesa ki mu parliament, agenda kuteesa ki mu cabinet, but at the same time everyone is keeping quiet including ne bakama baffe bali betugamba nti bo bamaanyi they are supernatural babeera mu executive they can't talk to this man bonna okuva ku oli mu executive eyo batuula because beba bamugambye ne seke bwe beemugambye cabinet bwe beemugambye. There is no way musajja mukulu oyo jajja kuwalaza nnyo mpaka zisuse kubanga ebintu ebisinga abifunyirwa kuba bali babimuwa. Si ye appointing kuba minister, si ye appointing ekibi ky'abantu nze mbalabye neyo mbululu ffe mu kibiina ekyaffe ekya Democratic Party luli kyekibadde ekirabirwako. Naye njagala kubulya I could see it bwe mugenda okwesimbawo twalinga n'abantu tugire kakati mmwe nga abeesimbyewo mugende mutuulemu ffe gwe mudaatuwa. But what if kuffe kuliko ekifeetete oba ekiteteme bwe tusalawo nga nze tuli eri babiri nempulira ensonyi oba nekibaako bwe kinguliridde nga namwe mugenda n'ekyo. You see, ojjukira no kwa amama Mbabazi Kizza Besigye na kakati mutuuleko wali ne Bukenya mutuuleko wali mutuweeyo omu. What if kakati ekyo kyali mwaffe mu opposition. What if kwaba abaana gwe batuwadde tagenda kuvuganya oli obuvunaanyizibwa primarily busooka kuffe. Okay. Kakati bebiri mu constituencies zaffe. Era banange parliament yagira olugira londa nkofiira yoka londa umbrella yoka londa muti gwokka. Kakati bw'omala okuleeta kyolese n'okiyita myaka 5 ani asinga okufiirwa. Kasooka ekikanyuge wono kuba mu ntandikwa obadde olinga anenyeza musajja mukulu naye mwami Mukaako akigaziiza nti ne
society naffe bwe tutyo naffe tunenyezebwa wamu mu bino ebitagenze bulungi abantu ne bakadiwa kumpi tulinze kulaba nga bakutukira mu office anti olaba mwami Apollo obukulembeze bwaffe naddala ffe mu society yaffe abaddugavu twegomba ne tulaba ne tugaana okukoppa bw'otunuulira abakulembeze be tusobola okufunirako ng'ekyokulabirako kabe mu Singapore Lee Kuan yabeeranga awo ng'agaa nti nze newe ndiba siriiwo abalinzirira mu bigere mu Singapore ino direction gye njagala mutwale Singapore olwaleero kabe mu business nkuwadde kyakulabirako mu businesses nze mbeera ne business naye nga ne mutabani wange oba muwala wange tamanyi business eno taata agirwaninga atya bw'avaawo esobola okusustaininga another 10 years BMK yakafa tewanayitawo na myaka 5 but they are scrambling and partitioning everything nkulaga nti abakulembeze tetwagala kuzimba lwaki nti Honorable Mukaaku bafunye omukisa ne bayita mu nkoba za mbogo ne bajja ne babeera mu ssuubi ne kugamba olaba nti baba nakyalinze naye era nkuddayo ne nkubuuza nti ba Mukaaku balinayo abavubuka be beegomba bo nga bwe baali wadde basatu mu generation yaffe nga tewali so kidda kuba kulembeze because omukulembeze go setting a direction ne pace ensi bw'oyagala etambule n'eddoboozi lyo liwulikika ensi bw'oyagala etambule kino kyenkugamba kiri geno kiri mu NRM kiri mu DP kiri mu NUP kiri mu ki nze nabadde ninze niŋŋamba nti kantunuulire mu delegates conference ndaba ani aneesimba Honorable Kyagulanyi ye ne Rubongo yate baabeesimbyeko and you expect nti be basinga obulungi kale oba kale tugambe kale kyo kitadde ebbali bwe twajja jjo mwenale ne tubuuza ne mbuuza yo delegates conference omanyi bwe yategekeddwa so bwe tujja mwenale oli n'olaba Tangodo inakwata declaration agamba nti speaker is unopposed abadde amwesimbyeko mbusimanyi tava ku kyalo ekyo ng'ate ali mu NRM register eya district ku sub county mbu tava ku ekyekyalo really kagamba olabira dda nti abakulembeze tubeera too selfish ekitwe ky'okubeera selfish ne greediness mwejjira ne tulemwa n'okusavinga abantu baffe nze bwe mba ndi sure nti abantu bange njagala babeere bulungi nina okumakinga sure nti bino byenkola ate nze neewunya abantu abakulu baziise ku bannaabwe naffe olaba emyaka gyaffe tuziise nitulaba ku bannaffe nga balina ebintu tetulina munsa nituga kaneerekereza enzimbe ku ekyo ekyaba abaliddawo tetukirina mu munsa so obukulembeze tulina kutandikira ku bano ba Honorable Mukaaku kuba president baffe General Kaguta Museveni kubaani bonna ne batugamba this is the direction mukwate wano but nga they act as an example yes because kankwe ekyokulabirako kakati ffe ngaffe ojja kwogeza eddoboozi bajja kubuuza ekibuuzo nti balina olugero lwe bagereesa bagamba there is something you remove from the meat before you eat the meat ffe tumaze obaterereza ekkubo mwagala kusanga kiwedde mwaliwanga you did this on behalf of our country mwaliwanga tulwana you did this twalwana you did this on behalf of our country kitegeeza nti mumaze okutusetingira pace kakati mutuleyingidde foundation kyeki kyegambye nti bwebanga yenale mukiriza mu kuzimba obukulembeze bw'abavubuka twavudde mu electoral colleges ez'abavubuka ne balina flaga tugenda competinga ne DP tugenda competinga ne NUP tugenda ne FDs zonna baflaga bearabe NRM bwe tuva mu kalulu ka primaries babawayo million 2 majority y'abavubuka 75% bwe mutawadde wadde emitwalo 3 nga be balina flaga ze NRM how do you expect them to campaign kale by'obufuzi bwebiri agangeze principal Samuel Walter Mukakubege okuva mu Democratic Front wali Kazibwe Jamil ava mu Office of the National Chairman sindiko baka noti musanvu noti emu mukaga noti mwenda noti mukaga twogerezeganye ku embeera nga bweri mu by'obufuzi okweyagaliza n'omulugube n'enkokola kati ebiriwo okulaba omuntu akwesimbyewo kati abamu bajja kuwane banne obutwa
bagenda na kutingana abamu nga balwanira bifo olinga abadde mu kifo ekya member of parliament emyaka 20 nenga akyayagala alwanyisa ono ayakajja lwakitoleka naye najja n'avuganya bwana banga akuwangudde n'okola ebirala mulinga baga nti omulimu ebyobufuzi gwe mulimu gwokka gwe musobola okukola really otuuka okukaddiwa bannange mwami Apollo ensonga atulaze ekifaananyi ono nti abakulembeze mwe muteeka okuba ekyokulabirako tetusobola kubanga fe abantu abawansi tusobola kwekola mulimu tugambe ti gundi nedda omulugube guyitiridde lekera ono ensonga eno okusooka erina bannannyini mpisa eyo abagigundiizizza ate ye muto wange ono businga wamukutte bulungi ajja bakubuulira ojjajjukira mwami Apollo si biseera byewala tulabye mwami Semwogerere Paulo Kawanga ng'ava mu gavumenti n'agamba nti nze mmaze nga second deputy prime minister ate nga minister wa foreign affairs wa public service internal affairs ebifo ebyo binene nnyo agasse bibiri ate kumpi yalinga yerida opposition noyo naye omwogeddeko tulabye Dr. Kiza Besigye ebifo byonna byeyavaamu ne bwoba omutandise ng'akyali mu NRM tebyali bya bulijjo n'okugamba let me move out of government bwekiba kiro tetukitereezezza njagala kugamba it's not nti we have lacked good examples ng'omukulu bw'agambye naye abantu babiri bali responsible abajja nga bagamba tulina okutojjezaawo embeera etukuumira mu buyinza okumala ebbanga n'abalala bulijjo benkugamba asooka bamuyita tebinkwatako owulidde okwokubiri bamuyita kadingo owookusatu neegambako nzekka ngamba nyenka owulidde beetumye n'amannyo ogawulira abo bali wano mwattu ne banyumirwa wano mu opposition tubalina abatawabulwa tasongwamu takola nsobi naye nolaba nga akyenyumirizaamu ne mu gavumenti amanya ne bagakyusa ne bagenda ne diripo ne bazikola nze siwabulwa nze sikola bwenti kakati naye njagala gamba let's take this example mukulu gye yaleese ennungi kababeeri wakadaga kabeeni waani sincerely speaking ng'ovudde ku level ziri zetwogeddeko omuntu yenna ali myaka gy'ono n'okukkako wansi katono n'okulinnya eri bamukaaku emadi alina kapasite n'amaanyi n'obwongo mwabo bonna tetuyinza gamba there is nobody nti emadi teriyo bantu bali wansi wa myaka gy'ono bambavu bategeera basomye basobola kwetegeera n'okukonvinsinga public nze njagadde okuwagala weerabire wona lwe mukaaku bano abantu balina amaanyi it doesn't matter these people have power it doesn't matter these people have onakubulidde akuwadde example nti waliwo gwe bagambye nti gwe togwanidde fuluma kati ate waliwo bebasirisizeeyo abagamba wamukitegedde waliwo bebasiriseeyo nga tafunye na mukisa abagamba be baani tusooke tujje kwoli mu office mwakola tusooke tujje kwoli ono mu office mwakola because ayina ebintu bingi era mu ngeri eyo ey'okugira bye twamuwa era bye tugenda tumuwa olaba jjo twejjeeko obuyinza nga basuvereign ne tugamba sebo twakuwa amagye ogafuge n'omukono gwa kyuma naffe osobola otufuga n'omukono gw'ekyuma nga bw'oyagala nga bano bakuba mu ngalo naye tusooke tujje kwoyo mbuulira ab'emmundu bameka abaabadde wali oba abali ennebi okugamba nti tetuwulirayo omuntu n'omu akola ki avaawo
fewe twali mwankoba za mbogo twajja mu Buganda twajja mu DP we expressed our will ate mu ngeri eri positive engagement jukira twakolagana bulungi ne bamuzayise mwogerere but bamabike baffe n'abalala bampuuga baani twajja ne Buganda positive engagement ekyobola bagamba it is time mentor us as we replace you mentor us as we replace you dake mu America jo abantu bavaayo ne bagamba Biden bamugamba in no uncertain terms nga tanabana kugenda eri balonzi abalonzi ba complaininga nga kati ono ba complaininga naye abekibiina ne bawulira abekibiina ne bakola ne bawulira okirabye gye kyatu abekibiina ne bawulira abademokrats benyini be bagamba nedda andi lindako abalonzi batandika kugamba afo yubwe bumba gumulese okiragedde nakati be bagamba eyo ono abye expresses abekibiina ne bakola ki nani yasalawo abekibiina ne bawulira ani yasalawo anti wulira abekibiina and this is the same thing lwaki bwe babangeri abalonzi abavubuka abatu n'abalala ng'ono bwabadde abyogera wano njagadde okugamba bo bannaffe be nalabye mu yero omuyitirivu ate nga bavubuka bambavu babwongo basomye n'abalala basajja bakulu nga bwendi n'abalala bakazi bakulu n'abalala bansingako katono naye nga bakyalina amaanyi ne influence. What are they doing? What are they doing? Chechibuzo. Soul TV program omunyo kumacha. Tugenda kubanga tufuna obubaka eri abatulaba n'abatuliriza. Tucha tunulidde ensonga ya okuzimba abakulembeze okuva wansi. Abantu aba bakuliridde ababaddewo mu bifo. Bayina kye bayambyeko abalala nabo okusituka oba omuntu akwata akake n'agamba nti kano kange n'akanyweza akafu n'afiirawo paka wakiri akutukire mu ntebe, which I think is really not good. Actually nina ne benjagala okwogerako waliwo abali mu bifo mu parliament omu kale kankirikawo ku level ya parliament mu parliament ninga bambi bafuna ebizibu ne balwala n'amala kumpi ekisanja kyonna nga tali mu parliament neno olwaliraga neera nzija akyali mulwadde nabo gye bali muvubuka mukadde wa myaka gya kitema they are doing the same obulwadde obwo lwakitolwana ku bulamu bwo apolo genda ko n'embifo va ku parliament omanyi ziri tuziteekako enninga genda mbifo bya civil service genda mu zi radio zino genda yonna mu makanisa genda mu busiraamu gamba what is kiki ekyatu infecting ku mutwe. Soul TV program omunye kumacha ngenda kwongera eddakiika nga 5 producer enamba gistake screen basindiko baka batubulire bo balowooza ki abatulaba n'abatuliriza omulugube guno mugambye mulugube kiki oba mutima mubi. First of all, it is greed. Eri abali naye bali fe abalala ababa baagala bali baveewo tebinkwatako bwakadingo bakazanyirizi ntuva ku real issues ne twegamba feka olusibira mu bbwa bibituletedde obuzibu obunene. Waliwo kyobadde okwogerako ngenda kuwedda kiika bbiro kyogereko ekya NUP Delegates Conference kuba kati kye kibiina ekiri mu opposition nakyo nga twogera kubatuwa ekifaananyi setting an example bandibadde nabo obaoliawo balina kye batuwa. Delegates Conference yaabwe yabaddeko ebibuuzo bingi nga tonnaba nagenda ku Delegates Conference National Delegates Conference nga tonnaba nagenda eyo ku keesi eri mu gwoni ate emaze emyaka nga 2 n'ekitundu kumpi 3 mu Electoral Commission bw'obeera ng'oli mukulembeze tofaayo kusootinga kintu ekyo naye ng'okimanyi enkya bw'ovuganya can disqualify everybody can disqualify bw'ovuganya lindako va ku bya Kibalama but the case has been there. Kibalama ina right nga Munnayuganda nawe Apollo enkyo otwala NUP mu kooti. These are public institutions. These are public institutions. Bw'ataba Kibalama, there will be somebody else.
Owulidde ne gw'ovuganya naye asobola okutwala mu kooti wuliya ssebo muve mu trivial era bino bye bituleetera omutawana va mu triviality ne gw'ovuganya naye kubanga Munnayuganda bw'alaba ng'ekyo kye kimuyamba ajja kutwala mu kooti naye bw'akutwala mu kooti abantu bonna ne basazibwamu gwe abantu eggwanga lifunira wa nobeerawo nalabye abantu they are marching on as though there is nothing. What if abantu kakati babatwala babatugire wali baba bayambani? Sort yourselves out. Byebine byaffe byadde mu DP bayinza okuba gye batuddeyo bagambye nti ebifo bino ebirala mwe tulabanga mukoze bulungi mugende mu maaso tetugenda bavuganya nga bwe bagamba ababavuganya baadde tebaliwo kati the Moses Ali syndrome ogenda kujija wodi era bwe kirituuka bwe kirituuka nga tutandika okuwoggana ffe aba opposition era Museveni baawo tebategese bulungi bye bino binagamba ngedda nabigambako nawano negamba buli bwe tujjanga aba opposition kakati bambe mukaako afudde tunoonyeyo omwana we omwana we atugire bw'ati bw'omala okikola ate ye omubi asinga wagenda kyeyambisa emirundi 10. Jamil ekigambo kimu bibiri ku opposition nayo byetwogera mu NRM nayo opposition nayo tubiwulirayo nga gyebiri naye mbeera nkyogera lunywe naye lwakuba abantu balemedde okitegeera tetuna kufuna opposition ntuufu. We have self-seekers abantu abalina ebyabwe bebenoonyeza ekyokulabirako bw'obanga okukkiriza nti njagala kujja President Museveni mu bukulembeze toyina kukkiriza kulaba nga waliwo Democratic Front tokkiriza kubeera FDC nga gwe leader opposition. You have to make sure that I bring Mukako on board, I bring Mpogo on board, I bring Dr. Kizza Besigye on board, I bring everyone on board to be with one voice. What are we talking about? We are talking about transition. If we are talking about transition, tusaze magezi kitufunye omukisa yeffe abali mu opposition abakulembeze. So si kugamba nti nze soogerwako ne byemuleeta saaga biwulira. Kitegeeza nti buli lwe mwedividinga mwongera kuwa President Museveni maanyi na NRM. Kati kanku ekyokulabirako bw'obanga Democratic Front egenda kubeera ne ba MPs 10 nga bonna badde basubscribinga gy'oli bwe bakuvaako ku 58 bw'obadde olina osigaza 57 osigaza 47 kati 47 ate NRM yetegenda kutoolebwako. So singa ogambye nti bana 10 ne bamukako abatadde mu parliament naye ebyasoba tusooke tubiteeke ebbali. What can we do? Musajja ono kyekizibu nga bwe baperpetuatinga kyekizibu tukoze tutya tujjewo because ebyokulabira nkugambye nze abakulembeze olumu mbeewunya ebyokulabirako nze bwe basoma ebitabo bya President Museveni tebayiga. Mugisha muntu bamuyitanga Moro ne President Museveni aga nti katumusigaze tutambule naye mu lugendo. Yayinanga abantu batakanyanga nabo ne because he was focused ku kyekyo kyaluubirirwa yaga nti tutambule tunaye sortinga nga tumaze okufuna ki obuyinza. Oyinza okuba tokkiriziganya na Mukako, oyinza okuba tokkiriziganya na Mpuuga, oyinza okuba tokkiriziganya na Sseggona, oyinza okuba tokkiriziganya nani. Ne if you are targeting ng'olina goal kibanga kwogereza muwala ayinza okulya ssente naye nga gwe tali ekyo gyogana njaga mufuna olw'obulungi bwe muteeke ewaka. Kakati ne kino bw'obanga target yo yakugaa nti mwaga kujja ku President Museveni mulina okukola ebikolwa ebiri totally different kwebyo NRM ebikola kati mu byonna bye bakola ebikolwa by'abavuganya President Museveni tewali opposition si byakujja Museveni tewali. Kakati njaga tube Apollo njaga tubeere bamazima kiki kye bagenda okukola omulundi guno kye bataakola luli wabula n'okuvuba kwennyini kwe bayita okuvuba nda abavuba mu opposition mwe. That is what I'm saying. Opposition kiki kye mugenda bavuba mu NRM ate nga NRM yevuba mu opposition. You get it? Kiki kye mugenda okukola ekiri extremely extraordinary bagenda nti nedda abasajja bano okumanya banjawulo batereza constitution yaabwe wabaddewo enkaayana mu opposition ne bayita DP abaagana ne bagaana naye ng'ensi yalaba naye bw'obabuuza nti baali batuddeko ne Mukaaku ne wabaawo kale ebigaanyi tukkiriza twafuna obutakkaanya naye ku lw'ekigendererwa nti Mukaaku ekigendererwa kyo mutima owulira nti kintu twaga kujjako Museveni kakati byonna ebyagana tubiteeke bite focusinge ku kino. If there is no that seri opposition era abantu bakeere basetolinge for the best. Museveni is the best. So mu bufunze ekizibu kino eky'omulugubi n'okweyagaliza si kya NRM si kyani
chaffe It is a society. And there is what greedy. We are a greedy society. Anti kisinzira butya bwe tuzimbye emirandira gyaffe. Emirandira gyaffe kanku ekyo okulabya. Bwe bukeera ku makya. Honorable Mukaku n'akeera ku makya n'agamba nti byonna nga bw'ola Dr. Besigye. By the way, Dr. Besigye is a good example of leaders. N'agamba nti bwe muba muganze kizibu mwefudisi kanveewo. Why don't you copy? Ne mu kuvuganya ku bwa president yatuuse ekiseera n'agamba mugambe nti Kyagulanyi nze kizibu. Kati Kyagulanyi jangu. And it is an example. Namugamba mutabani muto wange Kyagulanyi mu kifo ky'okuŋŋamba nti ndi bwe nti you attack me nze n'okuva nvuddewo jangu oyigire tutuule nkubuulire byempiseemu toyina kyotugamba bwe bamugamba toyina kyotugamba kakati olwaleero obiyitamu naye era toyina nekyokola kyoyiga. There is okuva kwa Besigye asikirwe Kyagulanyi would not be a problem. But also accepting mentorship experience kyekitusomesa ebitabo tuleme kudda mu nsobi bajjajjaffe ze baakola ki n'oziyigiraawo mu kitabo okusinga okuziyitamu obuyisi. Kakati omuntu bw'abeera bw'atyo then you wonder what type of country we are going to lead. Apple, there is what we call the contradiction of the contradiction. Kakati nga bw'olaba bwe tubyogera era njagagamba muganda wange Kazibu. Kakati olaba eri ne office gy'olimu nammwe mukole omulimu kubanga bw'omala okugamba nti oli abeerewo mu mbeera gy'abeerawo kijja kuba kizibu okugamba mwebale kuweereza eggwanga Uganda obuzibu oba ekirwadde ekyajja mu byobufuzi NRM tezimbye musingi mu bavubuka wansi teriiyo abantu balemedde nnyo mu bifo olw'okwegwanyiza okususse temukyali mwoyo gw'eggwanga okulonda kw'abavubuka kusalawo kinene nnyo eri ebibiina byonna. Nze Kasujja Isaac Ekiruguma kira ndowooza ayogera ku kiri kyoyogedde nti abavubuka ate okulonda kwabwe tebayambiddwako wadde kati bw'otayamba abavubuka abo bagenda nga be bagenda okubasikira oyagala bakukungire nno. NRM erimu abaagala okulemera mu bifo lwakwerabisa ennyo n'obubi kubanga nalaba muzeeyi talina kyabagamba naddala nga batwala amataka gaba talina maanyi. Salongo Dumba Richard Kasese Bwera ku boda message yeyo wadde eri a bit fragmented. Mwami Apollo gyebaleko bannange katusabe tulonde batuteeseeza obulungi so si kulwanyisa mukulembeze. Nze Nalongo Hadija tuyanzege Mwami Apollo webale kuweereza seba abavubuka abasobola webali naye weesimba kwani kwabo abakadde kufa kwennyini kale sala nga sinungi eyo. Thanks for the show, may God bless you. Kale tuyanzege I am Sula Kisasi. Good morning. Wandiise biwanvu. Ugandan politicians have a big role to play in shaping the future of this country, especially when it comes on teaching and inspiring the youth. Here are some of the practical and meaningful things to do. Awandiise bingi sobola bisoma olwakadde kuba producer angamba sign out. Kamuko kabubiri wano ekyamazima NRM esusiza abakadde mu gavumenti naye bo tebafiirwa. John Ruzira ya Sidso Bakobo. Good morning, Mr. Polo. Thanks for the program. This is Afande Kama Moses here at KIU Western Campus. Ishaka Busheni. For sure, Moses Ali must be aside because Uganda of today, we need a new generation. Olwakadde sigaze dakiika emu yokka. Kozesa kesekedi za satu. Nze kyesikanya nakyo be bantu okugamba nti omuntu abakaddiye tubagobe bugobi. No. Neze kyenzikanya nakyo nga bo abakulembeze baffe balina otulaga direction nga bayita mu kutusomesa n'okutumentaringa. As simple as that. Onayo Mukaku ekigambo kimu. Sitera kukwatagana nnyo ne bannange bano. Naye nkwatagana naye mu statement eyo. Only that yekola ataano ku buli kiki ku buli kikumi. Nti naffe oba ne bo
oba n'eggwanga okutwaliza tukole omulimu gwaffe tuleme kulowooza nti buli kaseera omuntu omulala n'atukolera omulimu ogwo mu bibiina byaffe mu kulonda ng'abalonzi mweyiwa ogenda n'obawulira gundi talina kyatukolera ate mu ddakiika 2 be bwennyininyini be bakola ki be bazaayo naye nga the whole thing is not about just bakadde oba abalwadde eri mu bantu bonna abatasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa kale tweranza nnyo twanzege KB w'obulenzi Samuel Mary Namulondo zone mwine obaka tubulabye naye lwakadde mutukirize tuve mu ntebe aba sports updates ate bajje bakubulire enteekateeka nga bwe ziri mu kisawo ky'emizannyo nebaza Samuel Walter Mukakurubega webale nnyo Jamiru Kazibwe webale n'aba baddeko mwena mwebale tugende tukole ebyobufuzi bwe bityo tujja kuddamu okubyetegereza tukomeyo tubyogereko musibe bulungi mwerawo